nsanyuse okulaba ensi yonna yesunze okulabako. Bannange twanirize Bad Black ku worship house. Come on people, twanirize Christmas. Twagala nnyo nabadde sikiriza nti ojja kujja paka womutuusi. Oli mulokole Bad Black? Walokokera katonda tumukubirira mukomera bakusibegatana Bad Black kati ekyo kyewalokokera mukomera gye wayigira okusoma Bible mukomera kubanga enyego lwaba kusalira omusango nga yekayeka yasigaddewo kubulo sokuba abantu begweru basala nnyo emisango naye ye katonda akwagalanga kulaba nalokoka. Katonda akwagalanga buwoni. Ekisooka ndowooza ndifaaniwo nga nesiimye kusoma naye kasaala zo zezimpisamu. Nakugambye eki Bad Black akwagala kino gamba ffenna otwagala. Ffenna otwagala kubanga oyaniriza buli omu mu kiti kye totujanjinga era ndwamukisa nnyo okuba nti nyimiriddeko wano. Nze nkitutte nti kusa privileges kitutte nga kintu nti kya bulijjo. Omuntu wa bulijjo ayinza okitwala nti kino kiba kya bulijjo naye bangi nnyo baserefu bangi naye kati nze Bad Black nga bwendi guno guba mukisa nnyo oyimirira wano mu maaso ga Mukama. Especially ero birthday ya mwanange so nsikiriza. Ero birthday ya Jesse. Oyina abaana? Nina abaana bana. Obwedda ndaba ku Facebook bakwita mama Jona. Jona owokubiri ayina okudako nina bawala zina balenzi babiri. Asooka yani? Ye Marjorie. Oyina emyaka? Ayina emyaka 14. Ate owo? Ye Jonathan. Owokusatu? Ye Davina. Asembayo ye Jesse. Kati Jesse birthday? Yes. Happy birthday Jesse. Happy birthday Jesse. Happy birthday dear Jesse. Happy birthday to you. God bless your son. Kakati nina ebibuzo byonga mutwalo naye ensanyusa okulaba nange ensanyusa okuba wano ekisawo ekiri mu kifo kino mubadde musiza Bad Black n'agamba ekisawo ekiri nekyakinende waliwo amafuta waliwo kyaki zogendamu nga noyingira ku myango nga kyaki erinevute musumba abantu amayingu ffe tuli basabi naye ffe tusaba nnyo naye mulimu ekifo kyotuukamu ng'owulira ekisawo ekiri amafuta weegali mulimu newootuuka ng'oli enkute ne bakuzaayo mu nsi n'owulira ate wengide mu kyaki kosigadde oli Bad Black oli oweebwera omawulire noyingira mu kanisa ng'ate waliwo kati weyingidde wano olidde waliwo ekifo kino kirimu ekisa n'amafuta ndowooza twasinga okubeera in your style most followed ku Facebook ne ku Snapchat ne bano ab'amawulire kuna tebambeeramu era baabano bankiwulana bawulidde ntyojja bandaba bulijjo balabaabo nebaza Keizo okunyamba ennyo ne Derek okulaba nti bamusabireko musumba Keizo yalina ebimutawaanyi babyakika Keizo no yakulidde wano yaganda buganja kulobokera ddala kakati bakusibira ki kati musumba ekyansibya bintu public tefunako mukisa naye nafuna omusajja wange omusajja yali mukulu mu myaka muzungu mbeera nnyo basajja abazungu omusajja netubeera mu relationship kubanga namufuna nga mu 29 nalina emyaka 2 nga ate yewa myaka 5 mu 3 omusajja enyini yeyampa ssente olwokuba laavu yali nyingi omusajja namala nalineefuuli olwokuba yali afunyeyo omukyala omulala omukyala nga mutekako peesi oyo biki yaze ssente biki ne bansiba nenzikiriza buli kintu Mukama akikola olw'obulungi sitaani akireeta olw'obubi Mukama nayimusa omutindo eyo gye walokokera gye nalokokera gye nasanga Mukama kubanga nakaaba nnyo nabeera nga mukomera nga nkaaba nga abantu bonene obweru bansayira bagamba kumalejjo bansiba emyaka 6 abamu nga tebasobola kuntegeera kati nanoonya omuntu agenda okuntegeera ate nali musiraamu nga nsala kubanga ne Kuruhaani ngimanyi
naye kasita nayimirako mu kyaki ekyabasibe eyo gye twali tusabira waliyo kyaki waliyo ekibiina bakikolanga kyaki nenja tulobulokozi nentandika okusoma eno bayibuli nenjitegeera nentandika worship ezo nempulira nga ate nnyigibwa mu mutima wenawulira nga nnyigibwa mu mutima neŋŋamba wakyaliyo essuubi era ekyawandikibwa ekyo nkyagala nnyo kati neŋŋamba nenzikiriza neŋŋamba nentandika okusaba mukama mpa ekisa ekikola obusibe mbumale ekisa nekirabika emyaka 2 nengikola nga sirwadde sifiiridde mu kkomera nenkomawo nakati ndi wano mukama kituufu lwakulira bamalaya kati ekyo lwakuba abantu banjoye kati musumba abantu bagamba tukwakulira bamalaya kati because ogwo omulimu nagukolako musumba oyo it's part of my past manyi ebizibu bye bayitamu bamalaya because nabikolako sijja kulimba so manyi nti abamu babikola baba bewaddeyo nga sadaka sacrificing family beera mbi kati nganze sacrifice nagikolera family yonna maama tata baganda bange ne basoma nze nesisoma so kati wekijja kuba malaya nze mbeera mbalumirirwa kubanga ekintu ekyo nakiyitamu ate inside nesikiriza nti bakikola tewali akeera ku makya nagenda kukuba oba nagenda mu bbaala atandika okwetunda nga ayagala wabaayo bruises behind wabaayo ebikuyiro emabega wabaayo ekimusika okugenda kuba nange ndi ku ttiimu ya banonda kuba abamukubo babakansila bapetroni banneeko abaana abawala abeetunda mabaala tumiitinga netusabako oluvannyuma lw'emyezi 3 efa covid naye abaana bebakunyumiza lwaki beetunda ennaku nyingi nnyo so abaana abo ate abasinga abaana bato abasinga bagenda ne beetunda ne bakaddiira eyo UK gye bali naye kati bano ab'Uganda abaana bakola omwana agenda n'akula musumba akuze ne single mother tamanyi olusi bamusuula abamutokya afite wakanga bamutokyalinga kuba nze kyanzulusa wakama mange yali akuba nnyo nenve wakama mamange mukyaye nengwa ku bikutuko eyo enakasero ne banjasika engoye ne bwe natandikawo ne bagamba tetujja kulabira nga wetunda ku street si ku street nabeera nga wewasuulirwa okusipiiki nga njagala bazungu nga bennuunya era nayagala nnyo abazungu akasente nga kaba kawera nabaddugavu ngamba ate okumutuga abaddugavu batuga abaddugavu batuga wali obudde bwezibuse so ogamba kyabali mu kkomera n'abaana abeetunda kubaka kigoye kubanga ogambye walokoka abaana abeetunda njagala nnyo nti buli kintu tewali akusalira musango njagala nnyo obeere gy'oli nti ne bw'oba ozzeeyo ng'ofunye akadde osabeko mukama ajja kusaasira ate abali mu kkomera abasibe manyi mbu katonda ye mulamuzi waba batalina ate katonda waba abanaku manyi nti abamu gye muli temwakola misango naye temussa kitala sigala ng'okutta omusaalaba katonda agenda kutaasa omaleko obusibe akuwolereze kyembakuza ate era nkyabaagala nnyo bagamba nti oyomba nnyo ne bagoni abalala lwaki olwoyomba nabo bali wakati abalala abali ku social media abamaanyi Ministry of Erekio bano babloggers banno kati pasita ku social media kuliko abantu ababulinga omanyi omuntu waba ayagala okubulinga you can even do society kati nze naturally nze ndi kiti sagala muntu ava eri ambulinga ndi so strong obise ebizibu bingi nnyo so I'm not going to watch anyone ave ayogere ebintu ebitali bituufu babulinga nabulinga okuviira ddala ku mwana watenze amwe mother kati si kyekintabula ennyo omuntu yenna ngaoyimiridde mu space yange basi byagala baveewo bampedde nti nange mbapedde anti oluzungu basita nedda abantu tebasomanga nze nsomye bayibuli okuva gyetandikira paka mu levelblack newonyesiza amanyi bayibuli n'ebyandikwa byasoma leero bibye yagambye njagala nsome wano ne wano tumukubireko omugalo kyomukomera bafuna obudde okusoma bayibuli ekisa kyali kimala ekisa kyali kingi lwakuba ebwerusi kyagisoma naye ate kiri ekisa kyenafuna mukomera nakati kikikuyamba katusuubire nti lumu olikolayo embaga n'ompita ofunye omwami Mose Tolinzi
Nsumba sagala kweyama maaso ga kanisa naye kuba nti biri obivaamu n'ofuna omu n'ositoli sirisingo nakati sirisingo naye ebyembaga ebyo komitimenti ezo sinneetereza nga mmala okwetereza Musumba embaga sinnagyegomba embaga ya Katonda nti yeyagikusaba ampa ekisa obayo gwendi naye yaba twewase nja kuyita naye kati si kati myaka ngaana awo katwine emyaka emi nina 31 mbuzayo emyaka mitono nnyo tusomere ekyawandiikibwa kama yeebazibwe amiina Katonda waffe omulungi kabaka wabakabaka Mukama tukwebaza tukuwa ekitiibwa tukugulumiza gwe yakola eggulu n'ensi gwatonyesa enkwe wataba bantu gwalabirira ebisolo by'omu ttale kabaka wabakabaka Mukama nkwebaza olw'okubanga nyimiridde wano mu maaso go era nkwebaza olw'ekigambo kye ngenda okusiga mu bantu mu nsi yonna mukwano gwange leka wabeewo omuntu gwekikyusa gwe Katonda agaba essuubi kabaka wabakabaka Mukama nkuwa ekitiibwa n'ettendo Mwoyo Mutukuvu njagala ojje wano nga gw'obeera oyogera Omusungu omulungi nkwebaza Yesu kwagala nnyo amiina Yobu wagambye tugenda kusoma mu Yobu 14 Yobu 14 olunyiriri olwo lw'amaanyi nze ndwagala nnyo Musumba Yobu omusajja oyo yalingaga nnyo nayita bintu bingi nnyo naye sitaani lumu yali yeetaddeeyo Katonda namugamba sitaani nga weetala ogenda wa Katonda yennyini agamba sitaani olabye musajja wange Yobu wantegeera sitaani yaddamu n'agamba Katonda nti Yobu yandikoze ekiwamu ebyobugagga byonna Katonda n'awaayo Yobu mu mikono gya sitaani Yobu yabonaabona naye mu lunyiriri olw'14 olw'17 kanisome mu Luganda ebiri mu Luzungu ekyawandiikibwa ekyo kigamba nti wakyaliwo essuubi omuti ne guba gutemeddwa guddamu ne guloka engalo njagala bali eyo mufune essuubi nti olaba omuti guba n'essuubi you can lose everything mu life osobola okuluzinga emikwano osobola okuluzinga ssente osobola okuluzinga buli kimu naye tolekanga ssuubi kuggwamu bw'obanga olina essuubi buli kimu obeera ojja kuwangula Musumba Yobu 14 olunyiriri lw'7 wakyaliyo essuubi sobeereyo ng'omanya essuubi embeera gy'oyitamu si yalubeerera waliyo essuubi gy'oba ojja kukola kyobeera ojja kufuuka omuwanguzi kozi n'ekirala kiri mu Exodus 15 nga Katonda amaze okukusa abaana ba Isirayiri bavudde mu buwambe ng'amaze owangula Falaawo omukono gwa Katonda gwetwalira ekitiibwa gumementa omulabe n'atamanya nakumanya mu Exodus 15 so omukono gwa mulabe omukono gwa Mukama guno gw'amaanyi Musumba n'atamanya nakumanya ate Katonda akolanga bw'ayagala kubanga ye era agamba nti ensuwa tesobola kubuuza Mukama waayo nti wamumbye bubi it's called you cannot question God nasoma Musumba kubanga embeera zitekusemu bulamu nalina okuyiga Katonda senga si Katonda senga ensuwa teyinza kubuuza mubumbi nti wamumbye bubi kati yeffeffe tuli nsuwa Katonda ye mubumbi tetusobola kola Katonda era kyokulaba nti weyagamba tutamukwestioninga najja mu Isaiah 3 n'agamba gwe laaka totya ne bw'onoyita mu mazzi amangi tegagenda kutwala omuliro tegujja kwokya nze Katonda wonakuyita erinnya lyo so nze njagala nnyo Katonda muwe ekitiibwa era ndi musanyufu olw'okuba nazze wano kyembakubiriza naddala abakyala basinga omanga togwamu ssuubi tosuula mwana kasasiro tewemulugunya Katonda tayagala wemulugunye appreciate at least yakuwadde obulamu ensi n'ensi abantu bakunkumuka nga bafa so twebazenga Katonda ebintu byatukoledde wetumusiima ayongeranga n'atuwa togwamu ssuubi ate manya nti Katonda teyeebase kubanga teyeebaka wadde okusumagira abeera kusaawa yonna otuwookinga nabiyigira mu komera bwe nanoonyeza Katonda ne musanga ne mpulira nga mukutte naako
Sayira yabatesa. Bane tukubire bad black amanga. I'm so impressed. Ai Katonda afobekisa tukwebaza Mukama oli mulungi obudde bwonna. Tukwebaza gwe Katonda eyakusa abaana ba Isirayiri n'obasomosa. Tukwebaza gwe Katonda eyawa Ani oluzaalo. Tukwebaza gwe Katonda eyayamba Agayi mukwano gwange. Awo wennyini we yali wewaali amazzi ag'okunywa Mukama wano we tuyimiridde. Tukkiriza nti olunaku olwaleero tugenda tuleka kyekimu. Tukkiriza olunaku olwaleero nti ojja twanukula Katonda wange. Mukama abalwadde bangi emulago malwaliro gonna mu nsi yonna. Mukama omukwano gwo gwe muwonya. Kubanga era gwe ekigambo kyo kigamba mukwano gwange mu Jeremaya. Mbumponya Mukama naawona. Mukama w'otali abasawo bakolera bwereere. Mukama ateeka abasibe bonna mu nsi yonna. Mukwano gwange gwasumulula abasibe. Bakwateko mukwano gwange ate obakyusibwe. Mukama mpaayo abaana bange bonna mu mikono gy'omukwano gwange bakozese nga bw'oyagala. Mwoyo Mutukuvu nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo nnyo nnyo. Amiina. But that's the Lord COVID. Bad black abanaye wetuulire tukubireko bad black amonga. I'm so impressed. Wow. Bino bifaananyi obiraba munange eno ye church gyetuzimba jangu mukwano. Ogiraba eno kati maaso awo ngenda kujja gyetuzimba kati giraga abantu eri kati eno gyetwavaamu ogiraba kakati ngenda kujja maaso awo nga covid akendedde buli omu musaba mbeeyo omutwalo gumu tusobole ogisereka wangi ojja kuneyungako eyo so tugenda kwambala t-shirt tugenda kukola buli kweyungako nekiba kitambuza bigere tujjagenda kubanga kati eno nyumba ya Mukama tubagiriza ku kintu era abantu tukwatigana eri wamu n'ekkanisa ebaawe like omwoyo guba gwamenyeka gusobola okutungibwa mu kkanisa. Bad black wazze nga mmanyi ng'oli eri naye ngewonyesiza si bwe ndabika ndimu abantu basatu. I have three personality. Ono gw'oli naye wano ndimu maama ndimu n'oli abanja ministry. Gavumenti yakusasula? Bankaayo akantuntu naye era saamatira tujja kubattira. Mukama akuwa omukisa. Tukubire bad black amongalo gannaye. I like your confidence. I like your bad luck mulokole. Chewonyesa yeyogere